Omuyimbi Pallaso avuddeyo n'ayogera ku nsonga ze ne Alien Skin era n'atubuulira nakki ekye batuuseeko okusobola okulaba nga ensonga zino zisolovingibwa. Katambike ngenda okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribe nga atannaba, naawe atannaba kulikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere nga munnange ogirayikinga. Kubanga ekintu kino kiraba kirina root cause. Abamu mugimanyirwa kuboganya okwogera kwani yakola ki naye nze abamu mulaba mbu just nali muyimbi. AK47 bwe yava munsi yagamba we have no time to fight physically but lyrically. Nze nali lyrically ate nga n'abalala nabo bali lyrically just lwakuba nti waliwo embeera nga lyrics zange oba zifumita nnyo nga zanjawulomu. Kati bwe byatuuka lyrics ndowooza ne zifrustrating abantu ne wabaawo embeera gye mwalabaawo ku show gye sijja gendamu naye kati mu mbeera eyo so naawuliriza ate nange naasanga nga waliwo mistakes ze nakola ne mbuuza nti mistakes zaava ku ki ne tutunula mistake kwe zaava ate naye n'atunula ng'oluuyi luli nalwo luliko mistakes nyingi ze lwakola ezibadde ignored ate n'atunula nga n'abakuumaddembe baagezaako ekisoboka naye teriwa muntu atuukiridde nabo balina mistakes. So ne tusalawo nti ekintu ekyekisinga peace ate bagenza okunsanga nga nange ndi musajja ayagala emirembe kasita tozizijjako. Mirembe gino ffenna njagala nnyo gitunyumire. So ne boogera nange ne mbabulira ebyange simanyi we baatuuse wali naye ne tusiiminga nga there is a good way to start towards peace. Kivala ne bazza Captain Mike Mukula and I love peace naye ate peace sijagala sikuba nti ndi munafu. Omanyi kitwala omusajja okwagala peace. Yono ye muyimbi Pius Mayanja aka Pallaso mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Ategeezezza nti ayagala mirembe, ayagala peace, tayagala ntalo na muntu yenna, tayagala ntalo na Alien Skin. Bw'atyo n'ategeeza nti ekyamazima asaana okubeera nga ye ne Alien Skin baddamu ne bakwatagana entalo ne bazissa wabbali ne bava mu kubeera mu bintu by'okubeera nga balwanagana mu bintu by'okubeera nga beekuba ne basalawo ne babeera nga bassa kimu ne bafuuka ba mikwano n'ennyimba ne bazikola zikolabo. Era ne kiri ekya concert Chameleone yamugambye bagatte concert na Alien Skin nakyo n'akiwagira n'agamba kyekituufu kyo akijja kukolera ddala nnyo wabula kye tutamanyi nti oba ku side eya Alien Skin ye ali wiringi okubeera nga asonyiwa Pallaso okusinziira ku byonna ebyatuukawo nti mu kusookera ddala asookamu ku bampi ate olwaddako n'agenda mu maka ge n'ayonoona buli kimu kye yasangayo. Ate tumanyi oba ddala Alien Skin anaasobola okubeera nga asonyiwa Pallaso wadde waliwo ensonga ze baatuuseeko nga bakkaanyizza bulungi nnyo nga bagenze mu meeting n'owekitiibwa Mike Mukula. Tetumanyi oba ddala ensonga zino zinaaterera. Genda mu comment section obeere nga bw'otyo ompa endowooza olowooza bano banaatuusa akaseera ne basolovinga ensonga ne bafuuka ba mikwano. Atuwe endowooza yo wansi awo mu comment section. Kankwongere na ebya Alien Skin Pallaso okulikonsayiringa wakirabye otya? I want your opinion over that. They never reconciled. Alien Skin yaganye sonyiwa Pallaso n'agamba ensonga azitwala mu mateeka. They never reconciled. Ate n'ekirala Junior kye njagala omanye wano tosobola kukola Pallaso kye yakoze ne bakuleka. Ekyo kiriyo bayinza okuba mmesha gye banaakozesa nkambwe ennyo nga teyeetaaga kadde kano aga tumuleke. Olinganga naawe omuntu gwe bataatwalako olinga atakolaganyeeko n'abakulu oba banene tomanyi ngeri yaabwe engeri gye bakwatamu nsonga zimu. Basobola olaba Junior kyokoze ne bagamba amuleke kinene naye muleke mulindire ku incident endala ne bakuteekako obusungu ne bakuleetera fayiro buli fayiro wano omusango gw'okola bagunoonyerezaako ne guggwa bulungi ne ripooti n'efuluma ne babaako we bagiteeka. Tolowoozanga nti bakulese. They don't forgive and they don't forget. Ekibaba bakulimbi. They don't forgive and they don't forget. Ebyo byaona le bonsego ya dawo zambu ani alaba ku Alien Skin ng'akuba abantu bakulimba
ne bwoba sigo wakubye naye incident bazigoberera nti lwaki abantu be bakuba onabeerawo bakuteeka on the spot tebakulimbanga mbu bakulese okujjako ng'okakasiza nti weekyusiza weelibrandinze otereeredde ddala gwe wali oyingiddeko ku poliisi yonna wano ne batakunyumiza bikola ku social media. Bakubuzeeyo ekibuuzo ekirala. Omusango gwa Chameleone ne Kalamagye gwaggwa gutya? Saagala kuyingiramu kuko tegwaliko bujulizi. Ffenna twakeera tuwulira biwulire teri yamanya kituufu. Tewaali bujulizi endowoozayo. Nze sina bujulizi kubanga nakeera mpulira biwulire. Sina kye mmanyi ku ebyo nakeera mpulira Chameleone ne tutandika okwagala tumanye ne bye twamanyako baatubuulira bibuulire. Awo ekyokubiri nkubuuzayo ekibuuzo ekirala. Buuza. Ani yasindise Captain Mike Mukula? Captain Mike Mukula nze mumanyi nga mukwano gwa Alienski si gwe gusoose ne baali bamusibye yamuwa ssente. Ne baali bamusibye juice Mukula y'omu ku bantu abawaayo ssente mu kusolovinga ensonga ezo asasulire bye yayonoonye. Kati ayinza okuba ayagadde akwasaganya ababiri. Ekifo kya Captain Mike Mukula okimanyi? Kyali mu ggwanga lino. Simanyi byonna simanyi. Manyi kimu nti Captain Wanyonyi ye Mukula yaani. Palaso nga tannakwatibwa. Ani Palaso tannakwatibwa lwa nsonga. Social media baabirabyeko. Naye nabo nga bo balina intelligence yaabwe tebagenda kuddukira ku misinde yani ayagala akwatibwe ku misinde. Palaso is a reject first of all. Waliwo ekintu nti linnyamu genda mpola soko dekeni ensonga zo bwe zityo bwe ziri nga bwoziwulidde side zeeyo nsonga za mukulu Palaso nga kwagase ne Alienski. Kakati nga bwe mukimanyi mwenna nti bano abasinkanye ewa Captain Mike Mukula okusobola okulaba nga amwanatu batereza embeera, okusobola okulaba nti bagonjoola ensonga eziriwo ku ssaawa eno. Naye ku muge twakafuna ye Palaso ekituufu ayagala mirembe nga walabye akatambi akasoose, ayagala peace, ayagala baddemu bakwatagane, ayagala entalo zonna eziribwo ziberenga bwe zityo azivaayo. Naye muge tufuna ku side eya Alienski alabika byonna tabyagala. Tayagala akuddamu kukolagana na Palaso, yali akolaganye naye ddi. Tayagala kuddamu kukolagana nani ne Palaso. Era bino bye babayise mbaberenga basootinga ensonga bayinza okuba bamaze bumazi budde kubanga mbuyamalirizanga agamba nti poliisi yerina okusalawo ekyenkomeredde nti ye kati talina kyasobola kubeera nga asalawo wadde babadde babayise bateese emisango bwegityo giveeyo ku poliisi naye yategeezezza nti talina kyagenda kubeera nga bw'atyo ateesa. N'agamba ye Palaso tamulinaako buzibu naye ensonga bazirekere poliisi, poliisi ye n'asalawo kiki ekigenda okubeera nga bwe kityo kiddako. Kakati kino kitegeeza tebinnaggwa, kitegeeza ebintu bino byandibanga bwe bityo tebinnaggwa era omukulu Alienski yandibanga mwattu akyali munyeevo, yandibanga akyalina obusungu olwa buli kimu omukulu Palaso akiyakola ku Fangoni Forest Makindye era ng'obusungu obwo tebunnaba kukakkana. Era temwewuunya nnyo nga Palaso ekyamazima nga bakoze eki nga bamukutte. Bino ebifaananyi bye twalabye nga bali ewa Mike Mukula nga n'Alienski waali, Palaso waali, famire ya Palaso weeri, bireme kutumatiza nti oba ensonga zakoze eki nti oba ensonga zawedde era zigenda kukomaawo. Ensonga zo zandibanga tezinnaggwa kubanga omuntu gwe bakolako obulabe Alienski yandibanga ensonga tali willing kubeera nga azita kubanga yandibadde agamba nti waayi kabikome wano ate nga tujjukira bulungi poliisi yavayo netegeeza nti Alienski yaggudde ku Palaso emisango. Kakati egyo emisango twabadde tusuubira nti oba ginaakola ki, twabadde tusuubira nti oba
kebamaze okutula wansi ne babeera nga basootinga ensonga gyandibadde givaayo naye bw'aba tagijjeeyo kitegeeza ensonga zikyagendera ddala maaso era Pallaso akyali ku wanted mwabadde n'essuubi mbu simanya byawedde byakomye byandiba nga mwanatu tebinnaggwa kubanga Alien Skin ye ategeeza nti omusajja tannaba kumusonyiwa tannaba kulabika nga amusonyiwa era ensonga poliisi ekyazikwasaganya poliisi ekyali mu kukola kunoonyereza era tetwewuunya nnyo nga Pallaso essaawa yonna bamuyingiza emabega w'emitayimbwa so embeera yo bwetyo bwekyali ku sayidi zeeyo katulinde atulabe wa ate gye binaggwero bazina ensonga zinakkakkanamu naye nga ekyamazima kyo omusajja ye Alien Skin akyali munyiivu era okusirika yandibanga alina n'ekirala kyabala lwakuba yagambye ebyagala bikwasaganya mu mateeka tebigenda kuddamu kubeera mu ffujjo mbw ate simanya kwesanga ku stage kwekuba simanya lumba wa Pallaso kulwana nedda ebibi yagambye bigenda kuggweera mu mirembe mu mateeka nti musajja ye agoberera amateeka agafuga eggwanga lino so tasobola kukola bintu nga Pallaso mbu byakoze wabula agenda kugoberera amateeka era alina okubeera nga afuna justice katulinde atulabe ate wa gye binaggwera wabula nga nkusaba subscribing atannaba naawe atannaba kulekinga vidiyo eno genda maaso buterevu obere nga ogi likinga kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba